Mukama bagira mbagala nnyo Mukama kansibira akumye happy new year this nga new year wetuli nalaba nga bayimbi bamwagala nnyo nga nze nali nsigadde bonna bali bamwagala nnyo nempulira nga bwe najja netukola obuyimba tusifuna omukwano before all of this kati mukwano goyinza mwagala otya bwaba nekirooto kye nga nsazeho okugenda mu concert oba olina kumwagala bwagazi mulaga mukwano tubadde tujja mu drive twafuna permits okuva mu KCCA n'ebitongole ebikuuma ddembe okufuna permits ezitukkiriza okolera e Rubaga n'okolera e Kawempe n'okolera e Makindye so ne batugamba ekibuga tujja tukirindamu wakyaliwo security issues so netusooka tukwatamu naye ebifo byebaatuwa tusazeewo tusobole okubiyita okuwaka kuva nga tuyita abawagizi ba Gladiator okuva gye bali nga mukwano gwange njagala ekivulu kye kibeere successful so he has my full support naye mu kubayita tutaaganyiziddwamu mu makubo mwe tuyise omu tusanzeemu ababibbi abakozi b'ebikolobero era emmotoka zaffe ezimu bazaasizza emmotoka za Gladiator ezibadde ku drive naye olw'okuba nti nammwe mubadde mutulinze eno nga bannamawulire nga tulina okwanga tujje ku press conference tekitutidde budde tufubye tulabe nga tutambula n'amateeka ge baatuwadde gaabadde mangi naye twagagondedde so ne tuyita Makindye ne tuyita Kawempe Kawempe gye tudde actually ne tuwa ne Rubaga so ebifo territory gye baatuwadde tetumanyi nsonga zaabwe naye ne tugamba bwe baba nga be balengera wala kale tugende n'ekyo kati naye n'ebifo bye batuwadde era ne betufunyeemu obuzibu naye tewali buzibu era ekivulu kikyaliyo nga 21 February enkya lutuuse leero 2 enkya 21 omuntu aliro esobola mugamba ensonga ki ebakubiza nga mujja ensonga eyinza okuba nga erumbisizza abantu kubanga just mu ggwanga mulimu abakozi b'effujjo nga bokola effujjo bafunamu omulimu gwabwe gubanyumira abaalinga babonyabonya abantu edda bemwawuliranga nga batemula abantu ekiro bonna kati baafuna emirimu baafuna n'ekitebe ndoza ekitebe ekyo tebakkiriza ayitawo oluguudo baaluwamba oluguudo luyitamu negwa mu kizungu tebaagala aluyitamu tebaagala kale kwegamba ndowooza kesisi ebwe bwetuwa pamiti erina otubuulira n'enguudo mwe tutalina kuyita naye obubaka bwembawa bino bajja empola yes kuliko akoseddwa tumwanguyiza mu ddwaliro era kitutaataaganyizaamu abadde baana bamu professional abapangisibwa okukola skate era emmotoka ya skate mugirabye naye sijja kiyingiramu nnyo kuba ekisinga obukulu ffe tugenda mu concert nga 21 abantu beetegesa okulaga Gladiator omukwano nga nange ndi omu ku abo emisango gyabwe bajja gitunula mu bajja giwozaako gw'omulimu sigwa palaso babo bwe n'emisango gyabwe bagende bagiwoze abakubya abantu bagende bannyonnyola ensonga ezibakubiza abantu byonna biri awo kale sibimanyi bingi kuba ffe tubadde mu drive nenze kyenyinza okugamba nze mpiseewo mirembe nze nsoose mu maaso I don't know no nze mpiseewo mirembe nze sina muntu annumbye teri ankutteko teri ankubyeko nsanzeewo n'abantu abamu awo babibbi abalala ababaddewo tekuli yadde n'omu ayogedde yadde ekigambo tugenze mirembe nze mpiseewo mirembe teri era nze bwenkeda ne nga nti gundi yannumbye oba yankutteko mba nkola ki mba nnimba tewali muntu n'omu ankutteko emmotoka yange eyiseewo bulungi ne tugenda era ne mbeera nakusiba nti baffe tuli ku makubo gaffe tumuli mu kutugenda mu maaso naye abadde tuwulira nti abali emabega baleka balumbiddwa but nze ng'omuntu personally sibirabye kubanga nze mpiseewo kati nange mbisanze ku TikTok naye nze nga personally kumbuuza nti obirabye sibirabye kubanga mbasanze nawo naye mpiseewo bulungi teryankutteko mpulidde bakasusa amayinja bagakuba emmotoka naye sirabye muntu akutte ejjinja kasuka naye nze mpiseewo nze mu kubasoose so nze mpiseewo peacefully nengenda gye mbadde mu maaso naye tugenza okulanga convoy tekyajja gye tubadde nayo era ne tusalawo tuyite side eri tulabe like what's going on twatuwulidde abamu batugambye waliwo empaka ekibaddewo naye twagala okugamba bonna abalumba abantu Uganda tebagifugisa maanyi si amaanyi amagezi kyovola tulina ne university esinga mu East Africa Makerere University mulega n'abo basoma ebitabo bafuge bayinza okuba bannafu naye nga si byamaanyi n'abato nabo ggwanga kati Gladiator bweyagala okugulako olutalo
muyimbi mupya, muyimbi yakajja nnaku nyategese concert okitegera bamupa ku saa yayimba ki yayimba ki jangu okirabe oba muwe time okirabe oba mulekere abamunyumirwa bakole ki bamunyumirwe kiwunti tekiwumira matama abiri nange ng'omuntu bwombuuza nina besirowooza nti bayimba bulungi oba bayimba nnyo ekiri awo ne bwetuuka mu bawagizi baabwe ababinyumirwa bakulaga ate oyo bw'ayimba so olina okuleka abantu ne baagala gwe baagala so muleke abantu baagale be baagala tewali mateeka gamenyeddwa okuleka ago gensanze katwala omwana gwenda byakubiddwa gwe batutte mu ddwaliro mbeera gyalimu si nnungi ate oyo omwana abadde akuba drive z'abayimbi emyaka gyonna yize skater kati bino bintu okitegera binange bibya nekyaya naye nga neyono violence anaakoma ddi tuneyagalira ddi mu ggwanga okitegera nga ndayo emirembe gikendera buli lunaku ng'ate abagikendeza ate si be bagirwanirira okitegera nga bagikendeza bukendeza buli dakiika so netusalawo nga twekyaye naye kati abantu bajja kwekyawa tukitegera we have to enjoy our country tulina okuyita mu nguudo ze twagala oyitamu tulina okubeera nga tugenda kasita temulumbi wanammwe temulumba bannammwe tolumba atakulumba okitegera buze ndi muntu akkiriza nti olutalo bwe lujja lumalirize mangu nnyo naye bw'oba osobola odwewala kolaki lwewale sonze neewala nnyo okitegera naye bwe lujja nga luzze nga terikyakola luba lulina okugwa mangu nnyo kubanga olutalo buli lwe lulwawo bingi ebigendera musonze siri muntu ayagala ennyo entalo njagala luggwe mangu mangu naye tulumaze tutya ontegeera Uncle Penga tuvuddeyo katini ku kya Gladiator olunaku olwali we lukeeredde ng'omu ku bannaffe oba ku munnamawulire munnaffe oba ku DJ akuba ku muziki wammwe yafiiriddwa maama we Olusuuna Beene waluwuliddeko gwambikidde kati kakitalo nakakitegeera kati gwankedde mu press conference eno naye obubaka bwe muwa abantu bangi basobola okubeera okumpi awo ne bagamba nkitegeera I understand sorry but nobody understands the only people that understand be bantu abalinza okuba nga bafiirwako maama waabwe nze owange mulina so I can never tell you I can understand but nze nsaba Katonda amukuume amugumye kaseera kaalimu sikangu simanyi na bwakanyonyola kuba sikabeerangamu naye mmanyi nti kazibu maama ab'omu takomawo naye ate era amanyi nti Katonda yatonda maama yatonda ne Ssuuna Beene n'amugatta ne maama asobola okuddamu n'abagatta olulala ate Katonda amwagala okusinga ye bw'ayagala maama amwayagala maama okusinga ne Ssuuna Beene Katonda yamuwa maama so nze ate ekyo tyenyiŋumirako ne ŋŋamba nti guma olabe ng'oguma nti Katonda yakuwa maama ate Katonda yakuwa maama ate n'asobola okuwa omwana ate n'omwana asobola okuwa abazzukulu ate ne muzaalibwamu n'afaanana maama Katonda tayeerabira bantu be so abe mugumu yongere yeetaka Katonda tuba omuntu amugamba nti kimala akungubage ekimala ng'oli maama ebisigadde abirive Mukama Katonda maama awumulemerera atuzeewo kati maybe asobola okubeerawo nga talinako n'abeerawo nayemeerawo nga talina mawulire kizibu kubanga omuyimbi okufuuka owakabi alina okuba nga asika amawulire njagala nkutegeezeyo ekintu kimu omuyimbi yenna gw'olaba nga agoberera amawulire bano boolaba ababeerako vidiyo buli kaseera aba waliwo ekibulawo omuyimbi omutuufu amawulire gamunoonya kuba leero mwenna mukuŋŋanyi wano kula Gladiator konsati yange ejja buli lwe zijja mbalaba mwe mwennyini omunnamawulire interest ye eriki nti embwa bw'eruma omuntu ago si mawulire naye omuntu bw'aluma embwa ago mawulire kati abannamawulire bo bamala buli lunaku nga banoonya amawulire gye gali gabeerawa ew'omuntu alumya embwa kati essaawa eno Gladiator ye yalumya embwa kusega ekibola mu mawulire we gali omuyimbi buli lwabeera ng'alumya embwa omuyimbi abeera mu mawutaala buli kyakola kirabwa kati buli lwakola ekitasuubirwa kiringinga nnyo omuyimbi abantu beerabira nti naye muntu kati abantu banoonya buli muyimbi lwaluma embwa naye omuyimbi aluma embwa buli lunaku olw'ensonga buli kyakola tekisuubirwa kubanga omuyimbi alinayo n'abantu abalowooza nti si muntu
abantu mbawulira oyo agenda mu nyanja oyo bamukube sasitafa oyo bingi ebiri awo emboozi nyingi ku bayimbi edda batukubanga akama mu class ne kava ku mwana asooka paka ku mwana asembayo nga kakyuse kati lino ggwanga ddamba abayimbi boogerwako bingi ne bisaabulukuka kye bakogeddeko e Kampala kigenda okutuuka Mubende nga kirala nnyo ng'obwedda yagambye green ogamba ice cream osegedde kati so that's how it works so muyimbi buli lunaku aluma embwa that's why it is muyimbi si anoonya amawulire ge gamunoonya kati olw'ensonga ekyo kola omuyimbi tava mu ki mawulire kubanga buli kyakola kyewuunyisa abantu abawagizi abamu tebamanyi nti n'omuyimbi abantu bagambye batwavudde nsaba amawulire agatambula ku yinti Dr. Joseph yazemu Dokita yava wano nga stabilizing sitawonanga so attack yagifuna era nayogera naye nga tawulira bulungi nekyeyongera naye atalina ennaku zabadde nga awulira bulungi okusinga bwe yava wano zinzizaamu nnyo amaanyi kati simanyi mbeera bweri nina communicatinga naye nga manyi ali mikono gy'abasawo tulina kwongera musabira abakwano baaba badde bamusabira bamuyogera naye ku ssimu abamuyamba bannange temugjaako mwongeze ddala oli muyimbi wa ggwanga aseti ya ggwanga lyaffe lirina ebifo gye bimanyikiddwa ku lulwe nga tajja nakifunamu naye ng'abaana baffe bagenda kifunamu music wa industry yaffe ashapingiddwa nnyo Chameleon so tumugje mu nkayana za kino nakiri is a different person oba okyagala oba tokyagala eyo kyekirabo ky'eggwanga Katonda omugagga taba na nnyambala Katonda tabiwa bifaanana osanga omusajja omunene ng'ayasinga olubuto mu kibuga naye ng'agoberera akasajja akatono nga ke ka boss ne weewuunya n'ogamba lwaki kano tekali emmere noono ne kamulumya enjala ne kafaanana bwe kalina okufaanana n'oli n'afaanana bw'alina okufaanana naye nga Katonda si bwe yabigera Dr. Chameleon oba akuyimbira bulungi oba akuyimbira bubi oba omwagala oba tomwagala oba ki byonna ebyo biri mabega kati kyekiri nti ekitugatta ffenna tuli bannayuganda ate oli muyimbi wa ggwanga emyaka mingi abaana baffe kubayiridde eggwanga kwelikulidde tulina kumwagala kwongera kubulievinga nti Katonda asobola omuwonya twongere essaala n'omuyamba n'omukubira n'omuwonyoonyako its what he needs abantu mwenna njagala okubakunga nga mbagamba nti olunaku lw'enkyaffe enguudo zonna nzigale gwalina gy'oyagala okgenda ewalala togenda tuukayo twagaddewo enguudo zitunula ku supremacy wano mu kisaawe wetutudde essaawa eno tugenda kuba twaniriza muganda wange omwagala w'abantu omuntu w'abantu ayagala banne omuyimbi new kid on the block omuyimbi omupya mukwano gwange mukwano gw'abannamawulire n'abayimbi bonna babaddewo Gladiator eyasazeewo okumenya rekodi olunaku nnyo ategeke konsati tubayita nga negaseko ne CFK Promotions nga twegasse nga twagala okubabuulira nti epaati egenda okubeera wano tugenda kuzina ekirungi buno